Alright mukwano gwange gwe yeekuumidde ku Yogi Updates nyongera kulamusaako nti kyokola kyamaanyi nnyo ddala mukwano gwange gwe ate nakusubscribinga kutegeeza nti kyekintu ky'oba osooka okukola okusubscribinga kubanga tugenda kuba tukutuusaako information gw'oba weetaaga okumanya. Mukwano gwange gye mbadde mbasakira amawulire gano. Mukwano gwange leero nga mbadde mukimanyi nti nno olunaku luli twabategeeza nti nno leero yesalesale olwokubanga ekibiina kino ekya National Unity Platform abakulembeze baakyo wamu ne police leaders bwe bagenda okusisinkana wali eri ku kitebe kyabwe enaggulu ku police headquarters babeere nga bawayaamu ku nsonga nga baali bazoogedde okusinziira ku lipooti gye basindikira ab'ekibiina kya NUP nga babeetaaga babeere nga bawayaamu. Mukwano gwange leero yabadde salesale era abakulu balukezezza nkokola enkoko baagikutte mumwa ne boolekera ku kitebe kya poliisi enaggulu ku police headquarters. Nga bwe twabagamba poliisi yali etaddemu issues nyingi mu document yaayo mu documentary gye baabawa nga baagala okusayiningako ekibiina kya National Platform kibeere nga kibaako bye kisayininga bye kikkiriziganya nabyo obibaateeka ku lupapula, naye ekibiina ne kigamba nti ffe ebimu tukkiriziganyiza nabyo n'ebimu tetukkiriziganya nabyo. N'olw'ensonga eyo tugenda kujja tuwayeemu tubabuulire bye tukkiriziganya nabyo, bye tutakkiriza nabyo nebyo tubibabuulire. Ekibiina kyavaayo nga kiyita mukulembeze waakyo Joel Ssenyonyi ono nga ye opposition leader yavaayo n'agamba nti ebyo ebimu bye mutuwadde ebyo bibadde bya bulijjo nga tubikola era nga tubiteeka mu nkola. Kati siraba nsonga lwaki muba mukyankalanya emirimu gyaffe, muba mukyankalanya laali zaffe. Emu bye mwagambye tebisoboka kubanga si mmwe abalina otuwa amateeka okusalawo oba tugenda nabyo mu maaso oba tetugenda nabyo mu maaso. Omukwano gwange ali yeekuumidde ku Yogi Updates. Mukwano gwange nkutegeeza teweerabira kusubscribinga osobole okuba nga ofuna notification buli lwe tuba tukuleetedde amawulire. Mukwano gwange nkyakutwala mu maaso nga bwe nkugambye leero wabadde salesale, leero tubadde tulindiridde muganda wange tubadde eno nga tulinga abalinze results za HIV nga tulinda ki ekivaayo kubanga abaana bedda bali mu ssaala, twakedde kusaba twakedde mu ssaala nga tugamba leero Mukama Katonda alina okubeera naffe. Lwaki ekibiina kyaffe kiremesebwa? Lwaki pulezidenti w'abantu alemesebwa? Gwe muganda wange ali eyo. Leero nno yabadde salesale era abakulu b'ekitongole kya National Unity Platform enkoko baagikutte mumwa ne boolekera ku kitebe kya poliisi enaggulu ku police headquarters basobole okuba nga batuula nga banywamu kacaayi nga bawayaamu n'abakulu nga bababuuza ebibuuzo nno aba National Unity Platform babadde batutte ebibadde bingi mbadde baagala kubabuuza mwefudde ki mwefudde ki muli mwewulira ki? Mukwano gwange nga nno ng'era woogenda okuba nga obifuna wano ku Yogi Updates njagala obeere ng'osubscribinga oleme kuba ng'oyittibwako kintu na kimu. Munnange abakulu nga bali eyo nga batudde n'abakungu ab'ekitebe ekya poliisi ba police officers ba police leaders nga bawayaamu n'aba National Unity Platform. Omukulu atugambye nti no ensonga zibakkiriziganyizza nabo batudde ne bababuuza nti naye muba mugenderera ki okuba nga mutubulookinga okula laali zaffe? Wano we tujja eno mwefuula abantu abali hambo naye ate we mudde eri ne mutufuukira ekizibu. Lwaki temukkiriziganya naffe? Era Joel Ssenyonyi wano agambye nti nno ffe tubagambiddewo nti nno ebyo bye baagala tusayiningeko tugenda tuteeka mukono ku ndagaano n'emu kubanga bye baagala okuteekako endagaano tetukkiriziganya nabyo ate tebiri mu mateeka, si bye balina obisalawo, si bye balina otubuulira ekyokukola. Waliwo ebimu nga biri waliyo ebimu nga biri biyoni n'amateeka gaabwe. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza eyeekuumidde ku Yogi Updates. Kaakati nno mukwano gwange agavuddeyo tuwuliddeko nti nno Joel Ssenyonyi ekibiina kya National Unity Platform emaze okwayamu bakkiriziganyiza ne poliisi. Joel Ssenyonyi abagambye mumba nga mwagala nti nno oba tukume ku budde bwe buti ekyo tujja kukkiriziganya nakyo, oba ntemukozesa kkubo lino oba mukozese kkubo liri, ekyo tujja kukkiriziganya nakyo. Naye abakulu ba poliisi babagambye nti nno
kabamale okwegeyaamu mu luvannyuma lwa ssaawa ng'emu bajja kuba bakomoba babuulire biki bye bazzeemu okuteekateeka bye baagala batambulireko. Muganda wange gwe ali yampuliriza bye baagala otuteerako gwe mu kulaba binaaba bikkiriziganya n'amateeka g'ekibiina kyaffe, kubanga ekibiina kino jjukira ekibiina kiwandiise, ekibiina kiri mu mateeka bakiwandiisa, so kyaddembe okukola lwale nga bwe kyagala, kyaddembe okumobilizinga nga bwe kyagala. Gwe mukwano gwange aliyo kati oyinza kuva eno okiteekako restrictions ng'ezizo z'oyagala olw'okubanga oyagala kikwebesa. Gwe mukwano gwange ali yatuuliriza ali ku UG updates. Nkutegeeza nti no okola kyamaanyi nnyo, gw'atanaba kusubscribinga kutegeeza mukwano gwange genda maaso n'okusubscribinga. Yoweri Ssenyonya atugambye nti enkya keetonye kegwake ekibiina kya National Unity Platform kigenda kuddamu countrywide tour yaakyo era kigenda kuba Mukono. Enkya tuli Mukono, enkya ab'Emukono betutwalira message. Tusaba abaana bonna babeereremu ekibiina kino, babeereremu pulezidenti waffe, tubakubiriza mubeere kimu, mubeere united, tusobole okuba nga tutuusa message yaffe eri abaana abeetaaga ogimanya, eri eggwanga. Gwe mukwano gwange ali eyo, naye nga bwe nkugambye tulinze abakulu kye bagenda okuddamu tubeere nga tusobola okibawa. Naye olunaku olw'enkya tuli Mukono gye tugenda okuba nga tutalagga, abakulu babeere nga batubuulira ekigambo eggwanga lye kyetaaga okumanya. Omanyi si bantu bangi abayinza okukugamba, bantu bangi boogera naye bye boogera si bye twagala okuwulira. Waliyo abantu abalina ekigambo kyaffe kye twetaaga okuwulira. Gwe mukwano gwange ali eyo, naye munnange kati ngaffe otumma chance ewuliza ekigambo kye twagala okuwulira oba tukoze bubi, naye enkya tuli Mukono. Gwe mukwano gwange eyekumidde ku UG updates. Nkutegeeza subscribinga, commentinga, likinga, sharinga, okubirizeeko ne banno okusubscribinga, kuba nakutegeeza buli osubscribinga kituyambako nnyo okubeezaawo guno omukutu, ate nawe ne gubeera nga gukutuusako information gwe weetaaga okumanya, ne gukuyambako nnyo kubanga gukola kyamaanyi nnyo okusindika information eri abantu. Gwe mukwano gwange ali eyo sekinnoomu, oyinza okuba oli eyo owulira naye bantu bangi nga naye kuwoliko n'abalala bangi babeerako nga bawuliriza information eno. Gwe mukwano gwange eyeekuumidde ku UG updates. Kutegeeza ntukwagala nnyo, tugenda kuba tukomezawo information tukubuulire biki ebivudde mu bakulembeze ba poliisi, biki ebivuddeyo. Gwe mukwano gwange ali eyo.